La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hoje uma bereta, hoje uma bereta, hatu amor, bereta. Awono omubiri gwa Honorable Segirinya Muhammad nga Mr. Update nga gutuusibwa ku kyalo gy'abamuzaale Masaka era essaawa eno wetwogerera enteekateeka zonna zigenda mu maaso abatuuze bamaze dde okuba nga bakuŋŋaana ate ttiimu okuva mu Kawempe North bo bali mu kkubo okuba nga beesooga ku kyalo kwagenda okuba nga agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera naye nga womanyi ng'enkola y'ekibiina kya NUP nga bweri of course abamembers ab'enjawulo batuuse dda era nga ba foot soldiers bakola buli kimu okulabika nga enteekateeka zonna zitambula bulungi, security wise buli kimu kitambula bulungi, nga foot soldiers nga bakwasaganya ne Uganda Police byonna kiri buteerere. Abantu ab'enjawulo bagenda mu maaso kubanga bogerako ku bulamu bw'omugenzi Segirinya Muhammad abakozeeko naye mikwano gye bannamawulire ono abadde mwagalwa w'abangi mwenna abazze nga mu followinga Segirinya ebintu by'abadde akola byeyogerera ffenno ababadde naye kuva mu ntandikwa kuva we yasalawo n'agamba nti agenda kubanga akwata ebendera y'e Kawempe North tutambudde wamu awo ku mikutu migatta abantu obubaka nga mu butuufu abugabira ddala era nga tubaawo kubanga tubatuusaako buterevu. Waliwo alaati gye tufunye gye tusobola kubanga tubuusa maaso ennono ng'eviiridde ddala ewa Teacher Fred Kajubirumbuye abadde abawa enteekateeka ne groups eziriwo abeetegese okuba nga batataaganya embeera olunaku lw'enkya nga baziika Honorable Segirinya Muhammad. Kansooke nkutwaleyoko tuwulire biki byagambye. Mbalamusizaako banyabale bassebo mwenna buli mugi osinza okulaba akatambi kano. Nze kipayopayo olw'ebyokwerinda bakomredi baffe enkya abagenda okwerekera ku muganda waffe Honorable Segirinya ng'ebyokwerinda biyinza okuba nga tebiri mu mbeera nnungi kyekindese ekipayopayo kino sitera kukola video ssaawa zino naye waliwo ekitalinda ekimpaliriza okujja nga mmanyi olunaku lwajjo bwe nabaddeko bwe nabategeezezza ku nkwe ne pulaani ezabaddewo okutuusa obulabe ku bakomredi baffe saako n'abakulembeze ba National Platform era kyekindese ekipayopayo nga maze okufuna information endaga nti enteekateeka eno weeri. Ennaku z'omwezi ziri 11 ezaakoka ku mwezi ogwokutaano ekyakoka ku mwezi ogw'olubereberye ogwa January 2025 sitera kujja ssaawa zino zenzizeemu ne security alert yendeese nsobole okulabula bannayuganda abagenda okwerekera omugenzi Honorable Segirinya y'anaaba aterekeddwa ewaabwe Kaddugala. Njala kuyita mu bwangu njagala munsaasanyiza akatambi kano katambula ensi yonna kategerekeke. Okusookera njala mumpitire wano akudda Balakisi Kasijjagirwa omukulu Kasande, mumpitire wano Inspector General of Police, mumpitire wano akulya CMI omukulu James Birungi, mumpitire wano CDF Muhoozi Kanyarugaba, mumpitire Regional Police Commander wa Masaka Region naye ajje wano ne Yoseliti Bahabulwa saako Mpuuga wa Bedi Bwanika mukulu Mbwatekamwa owe Masaka n'akabinja kamwako n'akadibi block. Mbetaaga ku video eno njala kuteeka information ku social media ebere ku record tulekera obunanfuusi obuyitiridde. Essaawa zino wetwogerera Uganda eri mu kiyongobero nti twafiiriddwako Muganda ffe bonna Uganda obadde omukulembeze Segirinya Muhammad. Naye abantu betubale tuwangana okutuula nti bantu ate batudde mu meeting ezigenda okukola effujjo ery'okutuusa obulabe sinakindi okutta bannayuganda abawangalya mu kitundu
omugenzi Honorable Segirinya gyagenda okubanga omuzibwa olunaku lw'enkya. Buno bakanjala bugendera Mpuuga ne banne. Mukulu Mpuuga nkulamusizaako Siboneka Group ko. Newankubadde muyinza okulooza nti bannayuganda tebalaba naye bategeera. Njagadde okutegeeza bannayuganda bonna bagenda okutindiga olugendo olwo babe nga beetegereza bulungi nnyo ensonga nga bw'eri. Wenjogera olwaleero nfunye intelligence okuva olunaku lwajjo endaga nti Mpuuga nga yambibwako state gye bagenda okuzika omugenzi Honorable Segirinya bateeseteeseyo olutalo vva omwange olugenda okutuusa obulabe sinakindi okutta abannayuganda abagenda okweta mu kuziika okwo. Era nga ne bwogenda ku kyalo kwennyini okugenda okuzikibwa Honorable Segirinya ebigambo ebiriko bitiisa nga kuli bagasi kuziikawo lulinganga olutalo oluteeketeeke olugenda okulwanibwa nga ate tetuli mu lutalo. Naye nga bano abasajja bagenda kuyambibwako Baraki Kasijjagirwa, poliisi n'amagye already abayaye babasindise dda nga bayambiddwako Semo yasindise dda abasajja bali mu ngoye za bulijjo nga balina ebyokulwanyisa omuli emmundu obuso n'amajambi okutuusa obulabe ku bakomredi baffe ne bannayuganda bagenda okwera mu kuziika okwo. Era olunaku lwajjo akawungeezi Mukulu Mpuuga yasisinkanye n'ekibinja kye ekyabayaaye abali e Kampala bakulemberwamu Allion Skin nga babasindise dda bagenze dda ku kyalo okukola effujjo. Obaka bumule butambula ku mitimbagano message eyatambudde message ntuufu nnyo message esoma bwete. Esoma High Comrade kweka erinnya lyange. Hope you are doing well my brother. I have trusted information from Masaka. Mpuuga team headed by Abed Bwanika and Mokako are planning to disorganize the funeral on Sunday in the name of chasing away Wayuswa Mufumbiro. Fangon soldiers are beefed yesterday so that guys should not get prepared. I will inform you in case change strategy. God bless you. Obaka butambadde ku mutimbagano. Ne buno nga tunafuma olunaku lwajjo naze ne bagamba kiki ekigenda okubeera ne kye bateeseteese era ne mpooninga Mpuuga ne guruupu ye. Nziza okutegeeza eggwanga nti olunaku lwa leero n'olunaku lw'enkya bano abasajja bateeseteesa bavubuka bakawuula abagenda okukola effujjo nga n'obujulizi tubulina obulaga nti bagenda kukola ebintu bino. Nga mulaba ka video kano bakatambudde ku mutimbagano omukulu ono yasobodde okugendako ndowooza n'asasula ne ssente ezigenda okukola effujjo okusinziira katambi kano nga mukala bulungi nnyo. Amateeka bagakwate ate aziza omusango ate abeerewe bakaitala omusango engire ekkomera bitegali byanga yabadirigeti bokka nga nze mbaswazi. Alright. Akatambi ako ngabo mukalabye bwe mu ku bujulizi obulaga kye kyabaddewo. Ngabe nabategeeza nti omuvubuka oli eyavaayo mu kiga n'agamba nti Mpuuga bwe yabatwala ennamirembe okuba contract oba endagaano y'okujja mu lubiri okuba Ssaabasajja Kabaka n'abantu bakyagulanye byonna tukyabigubira kubanga bituufu. Wabula ndi wano okutegeeza public olwaliro kano balina security ate badasobola kusirika ng'obule bugenda kwolekera bannayuganda abatalina musango n'omukulembeze wange n'abakulembeze ba National Platform. Mpuuga wonna wooli Abedi Bwanika Mbwatekamwa Charles Peter Mayiga olukolo muyina okutuusa obulabe ku bantu ba National Platform n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu. Mulw'okuba okusoma kwammwe mulooza mwasoma naye okutegeera muyina kutono nnyo. Mu biseera ebyokusoomozebwa nga abantu baviiriddwako omuntu waabwe mwandibadde temwetambala muntu yenna. Ate era ndi wano okulabula mukulu gwe eyeeyita simanyi Allion Skin. Essaawa zino bakukozesa ne weerabanga state agent oba state mafia. Ojja tuuka mu katungu oli mu bwomu ng'olina okufeesinga bannayuganda. Ate ng'ojja kiro zaako obudde gye bujjako katono. Effujjo lyonna mugenda okukola mu kulemesa abantu bagenda okuzika Segirinya oba okutuusa obulabe ku bantu bonna nga mulina omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu. Abantu b'e Masaka Njaraba kubira omulanga mwenna okuva erukaya mpaka okutuuka e Kaduga gye bagenda okuzika Ssewasa muganda ffe Honorable Segirinya. Mugende muwerekere Segirinya nga tewali kutiisibwatiisibwa wabula mugende nga mwetegese nti singa omuntu yenna aleeta effujjo mukwate bukwasi temukuba musibe emiguwa mukwase poliisi n'ebeewo. Naye nga mukimanyi nti abeekoli n'abagenda okubeerawo nabo bali mu lukwe olw'okukyankalanya omukolo ogwo. Ngenda basaba temulwana na muntu. Omuntu yenna agezaako okuleeta effujjo mumukwate musibe emiguwa oba ebiri ebitooke mumukwase poliisi emutwale. Bo nga bagenda okukola effujjo bangi nga bagenda kuyambibwako state. Semo yasindise dda abantu abali mu ngoye za bulijjo, emmotoka zaasuzeyo dda balina buli kimu ekyetaagisa okukola effujjo.
ngenda kusaba nga bulijjo okuveruka yokutuuka e Masaka e Kaddugala gye bagenda okuzika Honorable Segirinya mubeere nga mwetegese bakawula basindikiddwa dda okukyankalanya ekyalo ekyo olw'ebyobufuzi Mpuuga byazannya ebyenkwezenge n'obusiiwuufu kale njagala okutegeeza buli Munnayuganda gyenna gyali please muzuukuke mutegeeze eggwanga obukyamu bw'abantu bano baali batuwekwekamu naye nga tesi bantu bannaffe era badde security bategeeza nti Mpuuga Abedi Bwanika Mbwatekamwa Charles Peter Mayiga Semwai poliisi n'abantu abalaba bagenda kwetaba mu kukola effujjo mu kuzika kwa omugenzi Segirinya nga bo baagala kuyisawo byabwe nakulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu sina kindi okutuusa obulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kuziika Honorable Segirinya kyekindi esitira kujja saaza nekipayopayo nga ssente zaagabiddwa bakawula gye bali abagenda okukola omulimu ogwo nkutegeeza gwe mukulu commandant akulira Kasijjagira Military Barracks abasirikale bawadde byokulwanyisa nga bali mu ngoye za bulijjo ne poliisi egenda okubeera mu ngoye za bulijjo ng'eyambibwako abayaayo okukola effujjo okukyankalanya n'okukuba abakulembeze ba National Platform nga tebalina musango bakoze mukola kikyamu ate wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambuyamba ekkiriza mugezaako nnyo okusiikula olutalo okulujja ku bannayuganda obakolako effujjo naye ate muyinza otuyamba okutandika ekyo kye mutajja kuzikiza mukuma omuliro mweka nnyini mugezaako okuma omuntu omuliro mu bantu ne muyinza obutaguzikiza nga temulina fire brigade esobola kuguzikiza kuno kulabula mukulu Mathias Mpuuga Nsamba nabuuzizza jja ekibuuzo nti mu 1994 okusinziira ku bikolobero byo ku face z'olaga ebikutu by'okola meeting z'obeeramu ez'enkwezenge nabuuza ekibuuzo kyange era ndi mu kukola research mu 1994 dda wandibanga wali weetabye mu kintu ekyo naye nga bwaga nti okaledda kaddadda envunyo gira mu katoko neekulira mu kofini mugezeko mukole effujjo mutuuse obulabe ku bantu baffe omukwate abantu baffe mujja kitegeera mwe muzuukuse fitina muzuukuse buli kimu kye mwagala kizuukusa ne mujja kifuwa nga mukizza munda kuba temulina option ya kukwata bukwasi bantu batta nga emwagala Honorable Segirinya mwamukozeeko effujjo ne mumuzikiza ku myaka emito omusajja yagenza okufa nga noakali enkoko oba obusajja bwe nga bwafa dda takyayina ngeri gyasobola kweyamba ng'omusajja omukulu nga muli mu bikolo bino era mwe bamu bennyini era bali mu bikolo by'okwagala okutuusa obulabe ku bakulembeze ba National Platform abagenda okuzika Segirinya n'abatuuze ku kyalo ekyo era musiige ettoomi ekibiina kya National Platform kiddamu komuledi yenna gy'oli nkwegayiridde tugeza n'okola effujjo oli akutinkudde kuba akutinkudde akozeko obuzibu muleke ensi egenda kwesalirawo sitera kujja mu bintu bino misana kukola live naye kinkakatako okujja okuwa security alert ng'obudde bukyali mwena abakulembeze ba National Platform abawagizi abagenda okuwerako Segirinya mutambule mirembe tabagulako lutalo mukuume emirembe temuwa bantu budde kukola ffujjo lyabwe naye nga Semwai poliisi n'amagye mwenyigidde mu kikolwa ekyokwagala okukola effujjo n'okutinka olutalo ku bakulembeze ba National Platform ne mu kuzika kwa Segirinya muleke bannayuganda baziike mukwano gwabwe baziike Segirinya wumule mirembe kubanga effujjo limwagala okutuusaako teri muntu asinga ffujjo nga munnayuganda ba mulyagala ajja ddibawa nkiddamu teri muntu alina ffujjo nga munnayuganda okusirika si basiru ne musigale nga mukola effujjo lyammwe mujja kisasulira bula obubaka bwange busigamu bufundikira ka video fena tuli bannayuganda baagala ensi eyo mirembe tumanyi bakola effujjo era buli kimu tukisobola naye ezenkanankana n'ebisiki tezaaka wateeka okuba nga waliwo omu agezaako okusala omuli obutafuuka kisiki mu sayizi yakinnaakyo ffe kye tugezaako okukola naye mba nga mwagala kuma lutalo mutta abantu nga mwe kyemwagala kubanga kyemwagala kyemwamanyiira mujja kifune mukyagalidde wabula njagala tegeeza gurupu n'egganga z'abavubuka abali mu Kampala abasasula ensimbi okukola effujjo nkira nziramu okutegeeza nti lulwolumba omuntu nga takulumbye obeera mubbi empeera y'omubbi yabeera kubwa gy'akatale ekyo nkibategeeza nga budde bukyali akulira Ame Balakisi Kasajjirwa mukulu Kasande olina oluganda ku jene tukimanyi emivuyo gyammwe naye bw'ogezaako kwenyigira mugezaako kulinyirira eddembe ly'abantu abagenda okuzika Segirinya olw'ebigendera byo ebiri politically motivated nga mukozesebwa Mpuuga kuba ntegeezeddwa Kasijjagira Balakisi eri mu connection ne Mpuuga Semwai poliisi n'abayaayi abasindikiddwa dda abavubuka ono yeeyita Allion Skin abatuuseyo dda okukola effujjo so abantu b'e Masaka mwena okuverukaya kwerokaamu Nyendo Masaka kutuukira ddala Kadduga gye bagenda okuziika omugenzi Segirinya mwena bamakanika abaagala enkyukakyuka buli omu yenna
mukume emirembe temulwana na muntu akole fujjo gumuhandulinga ne muwa police tetugenda mu luta kuba tetunda budde bwa utalo sawa zino tukyanye ebintu bingi nnyo twagala okwekera muganda affe mukama amuwumuze mirembe ebisigadde byonna tujja bikwasaganya gwe comrade ye naali yo mu Uganda nkusaba otambuza akatambi kano katuuke bulungi nje kalina okutambula kulwa Katonda n'ensi yange nja kusaba mugenzi muwolekere emirembe ng'effujjo terikoleddwa kubanga abategeese okukola effujjo we bali buli kimu nkibalaze nkibasomedde polisi mweri amaje mwegali semwayo mweri n'abaye babasindise dokolo effujjo okutuusa olwa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagizi be n'okukyankalanya yebadde security alert njimaliriza abasigadde mutambule bulungi kuna muganda affe Segirinya mukama wakuwumuza embere tukina kyakola ebigambo bingi ne tukimenti enensi buli muntu alina akaddeke wajja okubayogerwako ebigambo fo tukwatidde kifo naffe katujje tukusangeyo naye nga kati embeera weetuuse yakulira kukomba essowaani mukama wakombere video ewedde ngenda gisaasaanya wonna nabo mugitambuze sigenda kuddingana byayogedde of course oyo tumanyi nti komanda waffe asookerwako ddala ng'asinziira eri mu ggwanga lya Turkey kasaawa ayogedde sirina kyenzizaako naye nga abawadde security alert ebintu ebisinga abamu babyogeddeko dda nze wendi kubanga nkutuusaako buli kimu ekigenda mu maaso ojja kuba nga tutambula wamu paka olunaku olw'enkya nga tumaze okuba nga tugalamiza omukulu mu nnyumba ye ey'olubeerera yabagamba nti togezanga no typing rest in peace typing ekintu kimu fight harder so je tuli nnyo nalabye General Sauda Madada je bali nnyo ku ground ninga byonna tujja kubanga tugoberera era nja kubanga bikutuusaako nga tukyali awo era nga tukyagenda mu maaso enteekateeka zonna nga zigenda mu maaso nga wenkugambye nte updates zo tujja kubanga tuzireeta paka olunaku olw'enkya ate munnange waliwo omwami yavuddeyo nakangula eddoboozi n'agamba nti bino bye mugamba mbu Segirinya bamuwa obutwa nti mujjewo nti buli kimu pulaani ya Mukama Katonda nti teri muntu eyawa Segirinya obutwa era n'abakakasa nti President Yoweri Kaguta Museveni ye yajja kulema talina gy'alaga nti kubanga kirabo ekyavawo Mukama Katonda n'akitutiikulira wepo n'akituwa nti era Mukama wali yaba ayagadde alitukwata ekirabo kye n'akizaayo awo nno mbu mulyoke ataddemu atuwa ekirabo ekirala why kimwogerera nga wali kamba twaleyo tulabe ne munazirira ku mpiso abatajja bbeera Katonda yagaba Katonda yenanyinitwa President Museveni Katonda yenanyinitwa President Museveni kino kiddamu Katonda yenanyinitwa President Museveni kino kiddamu Katonda yenanyinitwa Kyagulanyi Ssentamu Katonda yenanyinitwa Kyagulanyi Ssentamu era amanyi byajjokola nabatajja kukola nga bula watujjeko Mr. Update yali kansala najja nafuka kansala najja nafuka MP namujjako zentuuko zezeezo Mukama ziyakola ki ziyamugerera era Mr. Update Mukama kwechumula ekyemirembe Mukama kwechumula ekyemirembe fight harder yabagambe mugambe fight harder mulwane nnyo waki yabagambe ekyekintu waki yabagambe ati wefanga mugambe nti bampa butwa Mr. Update yabagambe nti banawe wefanga bagamba abasajja bampa butwa mina bagambe ekintu kimu when I die everyone poster and say fight harder Mr. lwaki sewanya nati yafudde anti baliwo nati mugamba lwaki teyafudde ziri zabadde entuuko Katonda bwatu bwe yageze nanyini ggulu n'ensi bwatu bwe yageze natujjako omusajja omulungi omwagalo w'abangi namutujjako nga tukyamwetaaga namutwala. Why? You're making us to cry, some guys. Some people are making us to cry. Mulekero gamba abantu nti baba bwande butwa mulekerawo stop. Bwe twagala buyinza tubwagale mu mirembe tusige ensigo ennungi. Tusige message ennungi mu bantu. Let us share this video to everyone. Invite nga abantu bajala video tyenyogerako njogera mazima. Ajiraba. Bwekisoka mugimutuuseeko. Tulekero siga ensiga embi mu Uganda yaffe ennungi. Eno Uganda nnungi.
That's why some of us, we are sleeping. That's why some of us, we can walk morning up to evening. Yaba president wa Uganda jamuleta. Nemule meteka ngo bigambo. Awomwe bitulumye emitima. Ebintu bitulumye emitima. Tuli mukunorwa. Oyina ateka we kintu ekizito. My God. My God. My God. My God. Lord help Uganda. Yes, ndowooza obiwulidde abantu bakambwe muko abantu bakambwe naye nga tujja tambula mpola mpaka gye binaggweera bujjukiza nti tuli ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire tulina mangi nnyo nnyini ddala tosaanidde kubanga osuba yadde akatikitiki kamu bwe kati tukkiza tube nga tukwerekereza naye tujja kubanga tukoma mu masawo n'amalala mangi nnyo tovaawo.